omuyimbi Nakinko amanyiddwa nga Papa Sidi abadde abuze mu maaso ga bannayuganda bw'ati asobodde okuba ng'avaayo, naye okuvaayo kavuddeyo mu mbeera nzibu nti avuddeyo kwerangirira nga bw'ali omusiyazi era bw'ati obwakooye okwekeeka. Papa Sidi yayimba n'omuyimbi Jose Chameleone ennyimba ez'enjawulo era bw'ati n'asobola okuba ng'atutumuka nga mu zo mwe mwali ow'omukwano Daniela wamu n'endala nnyingi. Papa Sidi bw'atyo ye asobodde okuba ng'ate atubulira atulaga n'omukulu agenda okuba ng'amukuba embaga eri makeka nti Papa Sidi ye muwayifu. Wadde nga mu Uganda omuze guno ogw'okusinga omukwano gw'ebikokojjo gwaweerewa era paalamenti y'eggwanga Uganda asobola okuteekako amateeka amakakali n'omukulembeze bw'atyo n'ateekako omukono ku kikolwa kino era akikola nga kyamazima wagenda kuba ng'ate akajjootoka. Ne mu madiini ge tukkiririza nga nze Shafika akkiririza mu ddiini y'Obuyisiraamu era bw'atyo nkimanyi bulungi nti mu Busiraamu ayenyigira mu mize ginattibwa buttibwa, naye abamu ku bano bo tebaagala kumanya. Bannayuganda abasinga etteeka lino lyasobola okuba nga lifuluma baasalawo babeere ng'ate bava mu ggwanga lyattu lino Uganda basobole okuba ng'ate bagenda gye bakkiriza ebikola bino ebya Sodoma ne Gomora basobole okutuntuza ebyensuti byabwe era nga tewali abagambako mu mbeera y'ekiyita wansi otega waggulu. Bannayuganda bangi basobodde okuba nga bavaayo n'abalala bavaayo emabegako basobole okuba nga beerangirira nga bwe bali mu kikola kino era nga bakyenyumirizaamu. nga mu bo mwali mukazanyirizi Kerekere ono ng'ajjukirwa nnyo okubeeramu Amarula Production n'Amarula Family bw'atyo okuba nga ate asanyusa bannayuganda. Kerekere okumanya nti ye ate ekikola kino yakiteekamu ebisoko yavaayo n'alangirira n'ennaku z'omwezi ze bagenda omukuba embaga. Omuyimbi ow'ennyimba z'Ekkereziya ate nga mukyala w'omusumba omukulu amanyiddwa nga Julie Muteesasira naye bw'atyo yavaayo n'abeera ng'ate alangirira nga bw'ali omusiyazi sinakindi n'embaga makeke twagirabako nga akuba omwana ow'obuwala embaga. Kazanyirizi Arthur Kayima wamu naye nnyini eyakola erinnya ku TikTok yavaayo neyeerangirira nga bw'ali omusiyazi. N'abalala bangi baavaayo ne boogera lwatu ng'omusezi agula essowaani nti yakulira mu mufu wange era bo bagamba nti essowaani eyo yakulira mu bisiike byange. Bannayuganda wadde nga bavaayo nabeera nga bagamba nti ezimu ku nsonga ezibayingiza mu bikolwa bino ebya Sodoma ne Gomora kwe kufuna empapula ezisobola okuba nga ate zibatwala ebweru w'eggwanga Uganda wamu n'okufuna obutuuze bwe batyo ne basalawo bakaluusanye ebyensuti ate biba bibonaabona Mukama tutaase. Papa Sidi okuvaayo okwerangirira ku muze guno erinnya lya omusumba Pastor Kayanja talitalizza mu nsonga ze anti asobodde okubeera ng'avaayo n'awandiika ku mukutu omugatta abantu n'ateekako nti Pastor Kayanja ebyange gwe obimanyi era omanyi ebyaffe. Mukama taasa Uganda, Mukama taasa ensi eno kuba ebikola eby'okigwenyufu birabika byeyongedde. Sigadde nze Shafik Lwanga, beera bulungi weeraba.